الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، amatenda majivuga Allah subhanahu wa ta'ala oyetutonda n'atussa kuno ku nsi okusobola okubanga tubaako emirimu gye tutuukiriza era yeesiimyo yalituuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga yatuukiriza olubimbi Allah yamuwa era ajja kubanga afaafagana era ajja kuzikirira oyo alituuka mu maaso ga Allah nga teyamanya ki kyateekeddwa okukola kuno ku nsi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okumanya, atwongere n'okutegeera, amiin ya rabbi, ate era atuwe n'okussa mu nkola ebyaba atuyigiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza nate kansirimu n'obbalamusa n'ekiramuso ekirungi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga tukyagenda n'omusomo gwaffe ogukwata ku nzikiriza y'omukkiriza oba ku nzikiriza y'omusiraamu kyateekeddwa okuba nga akkiririzaamu okusobola okuba nga akkiriza ddala ekyo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era enjigiriza ye nga bwe yatusomesa ng'oyo yenna aba yeekutte ku njigiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye muntu asuubira okuba nga ajja kuba yeesiima ku lunaku luli olw'enkya, ate oyo anaaba yawukanye ku ebyo by'aba asomesa oba oliawo ajja kwejjusa olunaku olw'enkya. Tuzze tutunuulira ekigambo shahadat anna Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ekigambo kikakasa nti ddala Muhammad mbaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuzze tutunuulira ensonga eziwerako nga muzo tulina olwaliro omulamwa gwe twagala tutunuulire nti min huquqihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi, kubimu kubivunaanwa bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam oba ebivunaanwa bye tulina okutuukiriza naddala eri sayidi ya Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaffe abasiraamu tulina ebintu bingi nnyo bituteekeddwa okutuukiriza ku sayidi ye tusobole okubanga olwo tukakasiza ddala era nga tutuukiriza amakulu g'ekigambo ekyo kye twogera. Mu byo olwayo bye tugenda okutunuulira hubbuhu sallallahu alaihi wasallam, tusobola kugamba nti okkiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okutuusa nga omaze okulaga nti omwagala. Twagala kwogera ku kigambo ekyokwagala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okubanga oba oli awo mu maaso ke tujja kutunuulira obubonero kw'omanyira ddala nti oli mu bantu abamwagala era n'obubonero kw'omanyira nti weeyita bweyisi mwagazi era omuntu amwagala naye ng'ekituufu kiri nti tomwagala. Waliwo beeyita bweyisi mangi nga omulaba nga musanyufu nnyo kyamufu alowooza ayagala Nabbi sallallahu alaihi wasallam naye nga bambi ebikola byakola era kuganze ku nabbiyi kubirawo ekikonde sisagira ku nabbiyi bambi nga bwati bwalowooza. Naye omuntu omutuufu ayagala Nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam tujja kutunuulira obubonero tulabe ne basahaba be buti abo baayagala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kye tulina okumanya muganda wange omulungi ampuliriza nti okwagala Nabbi sallallahu alaihi wasallam min al-iman kyekimu ku bintu ekyobukkiriza. Era tulina obujulizi bungi okuva mu Qur'ani okuva mu hadisi za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga zikakasa nti omuddu yenna kimukakatako okwagala Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Era okwagala Nabbi kuno oteekeddwa okubanga omwagala nga ahabbu ilaik min nafsik, ng'omwagala n'okusinga omwoyo gwo, omwagala okusinga bazadde bo, omwagala okusinga abaana bo, omwagala okusinga abantu bo, omwagala okusinga abantu bonna mu duniya muno. Era bw'obanga olina gw'okulembeza kwabo okuba nti omwagala okusinga ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oba oliawo ng'obulamu bwe obutadde mu katyabaga ku lunaku lw'enkomerero nga bwe tujja okulaba, era ekibonerezo wandikifuna mu bwangu oba okubanga kikulindiridde. Okwagala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuteekeddwa omwagala okusinga n'emyoyo gyaffe. Olwa hadisi erimu ya Imam Bukhari rahimahullah ng'eva ku Abdullah ibn Hisham
رضي الله تعالى عنه أتقام أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب صحابنا أتقام أن تبالي نمبكا nga ombako nakutte ku mukono gwa Umar radiyallahu anhu namugamba faqala Umar ya Rasul Allah sahaba nisabagamba Umar agamba Nabi sallallahu alaihi wasallam tuwango mbaka wa Allah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi agamba Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ahabbu ilayya gusinga okwagalwa jendi okusinga buli kintu kyonna okujjako moyo gwange Nabi sallallahu alaihi wasallam kyaba mugamba nti la walladhi nafsi biyadi tekisoboka nga ndayiro oyo Allah waniridde omwoyo gwange mu mikono gye hatta akuna ahabba ilaik min nafsik nteekeddwa okubanga njagalwa gy'oli okusinga n'omwoyo gwo gwe Umar kyava mugamba nti fa innahu al'ana wallah la anta ahabbu ilayya min nafsi namugamba nti nkulayirira mazima mu kaseera kano ndayira Allah gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min nafsi nkwagala okusinga n'omwoyo gwange faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al'ana ya Umar kati nno otuuse ku ddaala litwagala owange ddaala ettuufu owange gwa Umar omanya yitibwa al-allama al-aini yomukuba sharah kitab al-Bukhari yagamba nti ekigambo ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam okutuuka okulayira si nsonga eryawo yisibwamu amaaso ti olaba atuuka ku ddaala ery'okulayira nti ndayira Allah tosobola kuba mukkiriza okutuusa nga onjagadde okusinga n'omwoyo gwo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'amala okubanga alayidde olulayiro olwo lwe yalayiramu n'agamba Umar bin Khattab nti Umar amugamba nti okuva nakati gwe gwensinga okwagala okusinga n'omwoyo gwange Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti al'ana ya Umar yani kamula imanuk obukkiriza bwo kati bukoze eki bujjudde naye buli woba nti oyina bw'oyagala noba nti obasukkulumya ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiba kitegeeza nti obukkiriza bwo bukyali bukendeevu tebunnatuuka ku ddaala lyakuba nti ddala oyingira mu kiti ky'abantu abatoola shahada egamba nti ashhadu anna Muhammad rasulullah bwe tuba twetegereza bulungi nti Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayira ate nga mu kulayira kwe yalayiramu alayira okulaga nti omuntu yantasobola kuba mukkiriza okutuusa nga amaze okuba nti ayagala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusinga n'omwoyo gwe hadisi esooka ekulaga nti bw'oba oyagala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oteekeddwa okubanga omwagala n'okusinga obulamu bwo ekigambo kino atuuliza omulungi oyinza okwebuuza nti nyinza nti okwagala Nabbi sallallahu alaihi wasallam okusinga n'obulamu bwange n'okusinga abantu bonna mu kyo kwe kubanga okulembeza ebigambo bye n'okulembeza ebikolwa bye n'okulembeza empisa ze n'okulembeza enneeyisa n'okulembeza buli kintu kyonna kye yakola okusinga ebintu ebirala byonna naye buli lwosanga nti okulembeza katugeze okweky'okulabirako Nabbi sallallahu alaihi wasallam bingi byatukubiriza okubanga tubikola bw'obanga ddala oyagala Nabbi sallallahu alaihi wasallam oteekeddwa kukulembeza kino kyakkubiriza okusinga kino ekikyonga gwe kyoyagala ng'omuntu bw'obanga okulembeza obanga bwotyo bw'otambula mu bulamu bwo kiba kitegeeza nti onaatera okutuuka oba otuuse ku ddaala ery'okubanga oyagala Nabbi sallallahu alaihi wasallam okusinga omwoyo gwo alhamdulillah bwe tuba twetegereza nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukakasa nti omuntu okubalibwa nti ddala mukkiriza ateekeddwa okubanga ayagala Nabbi sallallahu alaihi wasallam okusinga omuzadde okusinga omwana okusinga ebintu byonna hadisi eri mu Bukhari eva kwa Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu atugamba nti qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawalladhi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi Nabi sallallahu alaihi wasallam alayra Allah tabaraka wa ta'ala
oyo Allah waniridde obulamu bwe nanga tekisoboka muntu yenna agamba nti akkiriza la yu'minu ahadukum tasobola kuba mukkiriza omukumwe hatta akuna ahabba ilayhi okutuusanga njagalwa gyali okusinga min walidihi okusinga muzadde we n'okusinga omwana we. Nabbi sallallahu alaihi wasallam akugambye nti tosobola kukkiriza okutuusa ng'omaze okuba nti oyagala ye okusinga omuzadde okusinga omwana okusinga era bwe butunidde hadithi endala etulaga nti tekisoboka kuba mukkiriza hadithi ya Anas Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti la yu'minu abdun tasobola kukkiriza muddu hatta akuna ahabba ilayhi okutuusa nga njagalwa gyali okusinga min ahlihi wa maalihi okusinga abantu be okusinga emaali ye wannaasu ajma'in n'okusinga abantu bonna. Kati okubanga oyagala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyatteeka kitukakatako sallallahu alaihi wasallam tumwagala bw'obanga olimu obukendeevu okwagala Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'okuba nti weeyita bweyisi wessa mu bantu abamwagala oyinza okwesanga nti eddala eryoba otuuseeko oba embeera egyoba otuuseeko eyinza okufunyisa obuzibu ku lunaku lw'enkomerero. Kibula nti waliwo ekibonerezo ky'amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala kyeyasuubiza oyo omuntu yenna akulembeza ebintu bino ebigenda okwogerwako bw'abanga abikulembeza okusinga Allah okusinga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusinga jihadi mu kkubo lye Allah yakugamba nti lindirira kyekiddako. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum aw azwajukum. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله سبحانه وتعالى يقولك بغامبي atutegeeza Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwekibanga abasajja bammwe bakitammwe abaana bammwe baganda bammwe bakyala bammwe famire yonna okutwalira wamu ebyobugagga bya busuubuzi amayumba byemusinga okwagala okusinga Allah subhanahu wa ta'ala n'okusinga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okusinga okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala Allah agamba nti fatarabbasu mubenga mulindirira akadde konna hatta ya'tiya Allahu bi amri okutuusa Allah lw'anaaleeta ekiragiro kye wallahu la yahdi alqawma alfasiqin. Allah tasobola kulungamya kibinja ky'abantu boonoonyi. Ibn Kathir rahimahullah agamba nti ebintu ebyo nanga Allah bwabyogedde bwe bibanga ahabba ilaykum byagalwa nnyo gye muli okusinga Allah n'okusinga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam okusinga jihadi mu kkubo lya Allah fantadhiru madha yahallu bikum mulindire kye kigenda obubatuukako mu bibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwensonga eyo nti bwe tubanga tukulembeza ebintu ebyo kwagala Allah kwagala omubaka kwagala ebya Allah subhanahu wa ta'ala tewali kidirira okujjako kubanga tugenda kufuna ebibonerezo okuva Allah subhanahu wa ta'ala. Kibulaba nti omumanyi ayitibwa Mujahidu Hasan abo bombiriri bagamba nti ekigambo Allah kyeyakozesa nti hatta ya'ti Allahu bi amri ay bi uquba ajilan aw ajila essaawa yonna Allah agenda kutuusaako ekibonerezo ekiyinza okubanga kigenda kujja mu bwangu oba okubanga ekibonerezo ekyo agenda kubanga akitulindiriza paka lwona akola ki paka lwona akifuna. Kati tulabye nti okusinza mu bujulizi bwonna tukirabye muganda nga mpuliriza omulungi nti kitukakatako okwagala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kumwagala bwagazi bwe tutyo wabula tuteekeddwa okubanga tumwagala okusinga buli kintu kyonna kye tulaba ku duniya olw'okubanga tulinamu obukendeevu obw'okubanga Nabbi tumwagala naye tumwagala mu bigambo tumwagala mu bikolwa ebikolwa byaffe byawukana n'ebyatusomesa buli kimu kyonna kyolaba kyawukana n'embeera ze yali aliko Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulaba nti ebiseera ebimu tutuuka mu mbeera ey'okubanga
tufaanana nga bwe tuli olwaleero abasiraamu mu nsi yonna. Lwaki? Ekizibu kyakubanga twogera titwagala nabbi sallallahu alaihi wasallam, twogera twagala obusiraamu, twogera twagala ki, naye ddala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byajja atubuulira, byajja atusomesa, byajja atutegeeza kwe tutambulira, oba tutambulira ku ebyo bye tulaba nti bye birina otuyisaawo, bye birina otubanga bitutambuza mu mbeera zaffe zino eza bulijjo. N'olwensonga eyo muganda nga mulungi ampuliriza, mu kwagala nabbi sallallahu alaihi wasallam mulimu ebirungi bingi nnyo omuntu byafuna. Ebirungi ebyo byofuna mu kwagala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyandibadde kitumala bumazi okubanga okwagala obwagazi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa taala asinziira ku kyo nawe nakwagala. Kibulaba nti Allah tabaraka wa taala yafunza ensonga eyo n'abagamba nti qul in kuntum tuhibbuna Allah, bategeezo bagamba nti ddala babanga baagala Allah subhanahu wa taala fattabi'uni, mugoberere nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwe munaaba mukikoze yuhibbukumullah, Allah jabbaagala. Sekyo kyokka wa yaghfir lakum, agenda kubanga abasonyiwa ki? Abasonyiwa amazambi gammwe, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala musonyi ate musaasizi. Buwala bokka aba Islamic University in Uganda batesitese ebbangiro lya mwana mu bawala eri ku female campus nga bijja kubawo nga 22 mwezi guno okuva nga 22 mpaka 29 UIU female campus. Emirama giwerako bagitadde wano mu 40 emitwalo 15 gyokka gye gigenda okusasulwanga omwana okwetaba mu bbanguliro lino wali ku UIU female campus. Alhamdulillah, tuwadde ku nsonga egamba nti omuntu buli lwayagala nabbi sallallahu alaihi wasallam oba ne athamarat oba n'ebibala byokola ki byofuna mu nsonga eyo, era mu byo nti buli lwayagala ennyo nabbi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala yagifuula emu ku nsonga ekutuusa ku ddaala ery'okufuna obuwoomerevu bwa imaani, obuwoomerevu bw'obukkiriza. Buli lwayagala nabbi sallallahu alaihi wasallam okusinga ebitonde byonna, Allah subhanahu wa ta'ala akutuusa ku ddaala ery'okubanga otuuka okuba nti ofutuuka ku ddaala ery'okufuna obuwoomerevu bw'obukkiriza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti thalathun man kunna fihi, ebintu bisatu bwe bibanga bisangiddwa ku muntu wajada halawata al-iman, omuntu oyo afuna obuwoomerevu bw'obukkiriza. Ensonga zino essatu, esooka an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu okubanga asangibwanga Allah n'omubaka baagalwa gyali okusinga ebisigaddewo byonna, omuntu oyo buli lwako atuuka ku ddaala ery'okubanga afuna obuwoomerevu bw'obukkiriza. Ekyokubiri, wa yuhibba almar la yuhibbuhu illa lillah, n'okubanga atuuka okubanga omuntu tayagala muntu yenna okujjako ng'amwagala ku lwa Allah. Omuntu yenna mikwano gyo baani abantu bonna bawangala nabo nga tobaagala okujjako ng'omwagala ku lwa Allah, Allah yabagasse wakati wammwe. Ekyokusatu, omuntu okubanga atamwa okudda mu bukafiiri oluvannyuma Allah okubanga yabamutaasa nga bw'atamwa okubanga asuulibwa mu muliro. Amanyi bannyonnyola ekigambo halawat al iman, bagamba nti istilidhaadu at-ta'at, ye muntu okubanga akola okusaba aba ayingidde essola awulira obuwoomu bwayo, kubanga ibada zina ekiwoomereza. Kati ekiwoomereza ekyo omuntu okubanga akifuna oteeka okubanga otuukiriza obukwakkulizo obwo. Waliwo ekyokunnyonnyolawo, waliwo abantu abakola ibada nga gusa lubimbi era nga oli ali ku kizibu ky'amaanyi naye tewali kyakikolebwa yo n'okukolebwa yo yakugamba nti mpaamu dakika 2 amale okubayonera akabbiri nzije kwegamba yejjako bwejja ki yejjako alabanga ebbanja nti ebbanja lya Allah liwedde oku nassa neki ekikoola. Naye waliwo omuntu afuna muli okuwoomerera n'obuwoomerevu bwa ibaada nga bwolaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakugamba nti ebiseera bye yakozesanga ekigambo ekigamba nti arihna biha ya Bilal, yazinda tufune ku ki
kabembekereza omuntu afune ku mirembe emirembe gye agifuna alingidde mu ibadaati ate ffe bwe tuyingira mu ibadaati abamu owulira mulinga owulira obukoowu osaala sigwa osaala oli munafu ekisemberayo ddala bw'owulira nga okalubiriza mu ibadaati kabonero si kalungi muganda nga mpuliriza kabonero kabi nnyo 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 okulaba nti bw'obanga okaluubirizibwa emirimu gya Allah subhanahu wa ta'ala Allah abantu abakaluubirizibwa emirimu egyo yaboogerako si bulungi kati n'olwensonga eyo tukubiriza baganda baffe abalungi nti bwe tubanga twagala okufuna obuwomerevu bwa ibadaati kino kiriko ebyokulabirako bingi naye akadde olwokuba nti tubanga ki katono twandiba tubawa ebyokulabirako ku basahaba abanyumirwa ibadaati nga basaala basiiba abayimiriranga ekiro nga tayagala na budde kukya olinga ayimirira ekiro olinga ayagala okusiiba ayagala ekisiibo kireme kuggwako naye olwaleero tulina obunafu tulina obukendeevu olw'embeera nti oba oliawo tetunnafuna buwomerevu bwaki buwomerevu bwa iman insha allah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusse mu baddu be abo baana wekyengera kino ekyokubanga batuuka ku ddaala ery'okunyumirwa okusinza Allah tujja kuddamu abo basatu alhamdulillah tubeeyanziza muganda ffe Nasib abadde abuuza nti omuntu afuna atya obuwomerevu bwa ibaada kiwomereze nga bw'okyogedde nsale magezi kibikimukwatako kusooka kwa byonna tosobola kufuna kiwomereze kino okuggyako ng'okola kati kyokoze okutuula okusoma n'okuwuliriza emisomo gyonna egikwatagana ku busiraamu kijja kuyamba nnyo okuba nti otuuka ku ddaala eryo insha allahu taala n'ebirala insha allah tujja kuba nga atwongera okutunuulira bifaanaganaku nekyamuganda ffe Makolo Kavuma omuntu birungo ki byayinza okussaamu okulaba nti ayagala nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallam tulina kye tuyita alaamaati hubbu nabbi sallallahu alaihi wasallam obubonero ke tumanyira nti oyagala ani oyagala nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam era insha allah tujja kuba nga tulambula bulungi obubonero obwo insha allahu taala buli kabonero n'obujulizi bwako insha allah mpozzi muganda waffe Abdu Sharif abadde ayogera ku baana akanye bulungi ne muzadde we atuule naye amunnyonnyole bwe banaabanga batuuse ku kutegeeragana insha allahu taala kyekisinga okuba kyekisinga okuba ekirungi naye kirungi nti abaana balina okusoma eddiini naye abaana balina okusoma omukwano guno sigalawo nemukadde yobigatta alina okukozesa amagezi amuwa akwataganye ekyomuzadde akwataganye nekyaki byonna tubyetaaga tebisulako nakimu saba Allah amwanguyiriza muteeremu obwangu amiin kuba bawuliza bulungi saba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna batukuumire assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalamu warahmatullahi wabarakatuh